Owaye wangi ensonga za DNA wazuuliddeko? Ate nazuuliddeko. Bagambye nze ndi ludda ndi mu Uganda. DNA enge ate zatuukidde ku kitange. Kazi abataata nze omu ku babadde balina okukeberebwa DNA. Leka naawe kiki afeero Wankima abataata abataata era baziikula taata wange Minisita Balamu waziikula taata wanange omwana w'omugenzi omulala azuukusa azi yegase ku muyimbi Grenade. Minisita Balamu waziikula kitange. Bangambye mbu ate babongerayo obukakafu ebweru w'eggwanga. Birimu okweyagaliza kungi kyenja okugamba. Sijja going deeper into that. Naye birimu okweyagaliza kungi. Omanyi ensonga yatuuse nga buli sayidi olina ogiwa ekitiibwa kyayo. Kubanga buli sayidi bw'otagiwa ekitiibwa kyayo ekulabanga oba agirwanyisa. Okitegeera. Naye nga mbiraba. Naye byampadde ebyokuyiga nti ddi omuntu lwe yaligenze mu DNA era DNA yeetaagisa? DNA teyeetaagisa. Nja kuwa ekyokulabirako ekya mukulu waffe Mwami Musisi. Mwami Musisi teyali mugagga naye yali mu bulamu obulungi. Mwami Musisi obulwadde bw'alina kati obumu ku bwo yabufuna luvannyuma olwa DNA. Ontegeera? Yalina omwana nga si wuwe naye nga balyoke. Olunaku lwe yategeera nti wuwe nti si wuwe byonna lwe byatabuka. Embeera gye mbadde ntambuliramu paka oyinza okiraba ng'ekintu ekitono nze ku lwange eno ndowooza yange era kino nkibagamba nti bwenkeera ku makya nga nvudde mu bulamu bw'ensi eno kamubeere baganda bange nyina okukkiriza nti Mukama ansobozesezza abaana bonna benzadde ne bwenkoma wano okukola balina ebyobugagga ne bwekubanga gabana bya bugagga balina ebyobugagga bibasobola okugabana ne bibamala. Kati tewaliwo nsonga kubanga ebisinga bye tulabye okukebera bijja nnyo ku byanfuna. Abasinga abakebera baba baagala kendeeza muwendo. Nze abaana bonna ennamba tubadde 10 musigalenga 5 oba 5 ababadde bagenda okugabana eka omwezeza eka si kunoonya musaayi gwammwe. Kakati gwe omwana nze kitaawo gwe saaleka nga nkugambye nti omwana oyo mwekengera gw'otandika otya okwekengera muganda we. Taata yali amwekengedde taata omuto. Weebale nnyo kati taata omuto oyingira otya era nze kino nkyogera point blank tewabangawo wa Luganda yenna akakkana ku zadde lyange nti alikebera DNA. Nze omukazi abaana bampa baba baana bange. Omukazi bw'aŋŋamba nti ono omwana wo wange kubanga ekyo kyokka okundabamu obusobozi n'alaba nga nze gw'alina okwesigisa omusaayi ogwo kimmala. Oba ontegedde? Era bwe nvanga mu bulamu bw'ensi eno tewabangawo okukemebwa nti mukebera baana bange DNA. Nze be naleka sibuusabuusa bamu batuuse mu senior 4 abalala mubasanze bamazeeko university nabaweerera okuva mu nasale nga seemulugunya nagendanga ku viddi baasulanga wange abamu baafumbirwa ne bwe baafumbirwa nze nali taata ku mbaga zaabwe. Kati mumutandika ogamba nti tukebere tumanye ekiki ekituufu. Ontegeera? Era ekyo kimpaliriza nti nja kuwalirizibwa okukola ekijja ekyange Mukama bw'ali bampadde obusobozi n'enkaddiwa ng'ekinkoze ekijja ekyange kubanga mwandigambye nti twagala kumanya oba abaziikiddwa ku kijja kya Mulagwe bonna ba famire yaffe. Kati nze
bwe mbanga nyina ekijja ekyange buli mwana gwe ntaddeko nga bwe nsobola n'okuteekako omupakasi wange n'oyo bwe namukola ki wamuteekako muba temulina kyemulumirirwa omwana yekka gwe musobola okutwala ku DNA yoyo nga waliwo omusajja ze n'agamba nyina omwana mu famire eyo oba ontegeera nze nga tewannavaayo musajja akayanira omu ku baana be nnina siina mwana gwe mbuusabuusa oba onfuna nga tewannavaayo musajja aga nti oyo omwana wange mu famire eyo mu famire ya Lugonvu nazaalamu omwana oyo omwana wange siina mwana gwe nditwala ku DNA sisobola kutandika kubuusabuusa mwana wange bwe tulina omukwano ogw'ekimmemmette nga sinnafunayo akola ki kubanga nkimanyi nti okeera obukeezi ku makya n'enzuula nti waliwo omwana atali wange mu baana b'empita abange kiyinza obutandika kyekyo emboozi ya mwami Musisi gy'obaddeko nti tweyitire ennyimba ezinaatutta kyekyasinga okuba mwami Musisi ebeera depression omwana baalina omukwano ogw'ekimmemmette ne taata naye kati ekyo oyinza okugamba nti kale kubanga bajja bamukola ki bamukaayanira era abantu abasinga okukebera DNA bazikebera baagala kwawukana DNA eringa simu bw'okeera ku makya n'okebera essimu y'omukazi kyangu nnyo okwawukana amaka gano gatambulidde nnyo okukwewugulaza bw'oyita obusiru era abantu bonna abagezi amaka gabalemye alina obubaka bwe wawa omuntu omu alina miitingi y'embaga n'omubuuza osazeewo siriwale ne bantu ne bakutunuulira nga n'omukazi alaba osazeewo aga Lugonvu ali siriwale ku kyayogera oba tonnasalawo okukkiriza nti ngenda kusiriwala towasa mwana w'abandi ontegeera kutegeera so obufumbo butambulira ku kwesiriwaza kwolwa kinnyonnyola bw'oba ng'okyalowooza nti ogenda kubeera mugezigezi ogenda kukola ki nze mbadde nkyalobe wano nenzira wano nempeta ekkoona tombuuza ovaawa obufumbo buleke ani googira booti kakati ebintu bingi tujja biraba ojja kulaba akaana nga Yesu omwana takufaanana naye olw'okuba tewannavaayo amukaayanira omwana oyo muleke kino kyekintu taata wange Kafeero bwe yali afa mwe mulowooza nti teyamanya ku baana abo abatali babe yamanya mulowooza teyamanya lwaki yabalekawo kubanga baana be nga bwe nsobola okwadoptinga akaana from anywhere bwe nsobola n'okubeera n'omwana oyo oba onfuna saagala bakazi bende saagala bende kubanga era bwe nkimanya nti waliwo omwana gwe wazaala ewala tosigalawo naye kyesaagala ze famire ezeewa importance mu bulamu bw'abagenzi omugenzi yaleka abaana musanvu era ne mu kiraamo n'abasaamu era abaana bonna n'abalambika tewannavaayo musajja agamba nti oyo omwana wange naye ate kati mwe mutuusa abandi badde balungamya mugamba tubakebere ontegeera nammwe abaana temwegeziwazanga ne mukebera baganda bammwe bulijjo tumanye oyo si waffe anti kati gwagamba nti oli taata w'abaana abo omuto nina kyenkusaba sebo nze mutoowo nina kyenkusaba bakwate DNA yange bakwate n'eyo tetugenze wala oyinza n'okuba nga naawe tetuli baaluganda nga naawe oli mwende ontegeera kigamba oyinza n'okuba nga gwali mu kugamba nti bano abaana tukebere tumanye ono omwana bamuzaala eri ono se bamuzaala wano nga gwe kennyini nga nze akebeza siriwaawo nwanirako tolina buyinza kunnwanirako tetulina kitugatta ekitugatta ye maama era ng'ebbanga yonna lyowooza nze ndi muganda wa gundi tetuli baaluganda nga babakebera DNA tetukwatagana obanga gwe omugenzi gwe ate ali nawe waffe
webale nnyo. Kuba nakyo kisoboka. Nakyo kisoboka. Nze gwe mulemerako nga saali muganda wammwe. Onfuna? Nga tewali weeno. Nze gwe mutaddeko olukuunya nga saali muganda wammwe. Nga nze nali kagundi. Nga teweddiya nankima. Oli wakobe. Mulemedde ku mwami Kafeero mwefudde babakebere naye. Musobola okuzuula nga Kafeero temuyina na buyinza kuyingira mu famire yayo kuba temuli ba Luganda. Ekyo nno kituzzaayo nti n'ennyiriri ze tuyinza okuddayo tuyinza n'okwekanga nga n'omukulu w'ekika. Muyinza okudda mu nnyiriri ezitamanyiddwa mu weene. Nga n'omukulu w'ekika teyali weewaffe. Kati ebintu ebimu tubireke bitambule. Tusigale nga bannayuganda. Omusajja yebakeera ku makya ne bakuwa omwana nga ne bagamba wo era nga gwamuyinako obuyinza na buli kimu. Oyo mwana wo labirira omwana. Labirira omwana. Bwe wanajja wamukayanira omukazi n'alemerako nti wo awo mugende mu DNA. Ate bw'oba omutugabidde babiri ng'eno osabayo obuyambi n'eri. Siifaafagane naawe. Awo ekyo kituufu anti kyekyo kakyotanzisa okuwulira nti wali yamukayanira. Nga tebannabaayo. Ng'ono bw'amukyanga eno omukyala. Otegedde otya? Ti bwansaba fiizi eno bwe ngwa ku message z'essimu nga n'eri asaba. Anti kati awo weebale nnyo nti kati awo obitegedde. Olwo otegedde nti wali yamukayanira olwo kitegedde. Naye bw'oba tonnalaba mbeera yonna omwana gwamulabiridde kuva nga wa mwezi gumu paka ku myaka 10 oba 20 gy'alina. Tolabangayo musajja amukukutirako. Beera n'omwana wo. Kati ekibuuzo. Abantu bajjawo obuvumu obukola ebintu ebiremye omugenzi okukola nga mulamu. Kamanyiiro. Omugenzi aganye okwegaana. Buno bubaka eri abakuza. Abantu abo abagenzi abaana be baaleka nga balambise nti baana baabwe mubeesonyiwe. Bino bye muwoza simanzi omugenzi yandagako 4 yandagako 5 bwe banga tebiri mu buwandiike. Temutulimba. Temutulimba. Ffe tugenda na kimu nti bw'abanga yakulagako 4 bali abalala 10 lwaki yabalekanga ewaka. Ng'ate akimanyi si babe. Bw'aba yabalekanga ewaka nammwe mbalekewo. Mu mutima gwe gumu gwe yayagala. Weebale nnyo. Alina ensonga lwaki. Alina ensonga. Nga bw'osobola okukeera ku makya n'owasa omukazi ng'alina omwana. N'obeera n'omwana oyo ng'omwana wo. N'omuzaala n'abeeramu. Kubanga nze baŋŋamba nti mu mateeka omukazi bw'afumbirwa omusajja nga omusajja alina omwana oba abaana. The only way okuuma obufumbo obwo mukazi oyo kuzaala abaana abo. Ontegeera? Si bye bino nti ate abaana balina gye bakuba ewa maama n'abaweereza eza trip. Balina gye bakuba maama n'abaweereza engoye. The same wo omusajja bw'owasa omukazi ng'alina omwana oba ng'alina abaana. Ky'osookerako kuzaala abaana, fiizi wuwo, buli kimu kikyo. Such that wakyaliwo that communication nti nabadde mukubira kumpa kino. Yaŋŋambye enkomewo nno ne fiizi. Ebyo n'oba obyewaze. Oyina okuzaala abaana. Bw'owasa omukazi oba omukazi bw'ofumbira omusajja ng'alina abaana, abo abaana bafuuka babona obuvunaanyizibwa bwonna n'obwetikka. Ontegedde? Era ekimu ku bireese obuzibu kwe kuwasa omukazi ng'okimanyi omukazi alina abaana. Kyokka abaana n'omuleka abaleka eri. N'obuuza nti taata w'abaana abaweereza ku buyambi. Nkuwasizza olina omwana oba okyanoonya ki ku taata w'abaana. Bwe mba nakusanga mwayawukana okyamwagaza ki? Ne bw'aba mugagga atya bw'oba wajja wange omwavu bwe kaba kawunga tukalye. Tulye ekiriwo. Kaakati ebintu ebyo ensi tugiteekako nnyo amaanyi. Tugiteekako nnyo amaanyi. DNA katungulu. Kino njagala okigamba. Families zikuze n'abaana abatali bawaka. Waliwo ne yaŋŋamba mbu abaana abatali bawaka baziikiddwa ku bijja tewali yali agambye nti oba ki. Nnyo. Neffe kwegeziwaza ensi mugireke.
waliwo akayanidde omwana oyo muleke era olinze nkigamba nze ndi muganda we okakasa tuli baluganda batukebere ffe babiri nze naawe bwalwanirira famire yange batukebere babiri batuteeke mu kyuma olabe ekitaatuwandule nga kiri ku 0.00 simanya comparison biki olwo ne kiripu gye nalaba awo bawagirabako ku TikTok era abawana bagenda ne beekebeza abaana 6 eyo mukola nsobi bagenda okukizuula nga maama waabwe tamanyi ne taata waabwe abooluganda ng'amaakinga n'ekitaabo omusaayi ali omu okitegedde ne batandika kwebuuza lwaki twagenzeeyo okitegedde mbu maama waabwe yali akimanyiiko ebimu kankubulira ebintu ebimu tolwana bivumbula olwana byesonyiwa bijja kusuula eddalo ontegeera ebintu ebimu omuntu asinga okubonaabona ennyo mu bulamu bw'ensi eno ye muntu amanyi ennyo ye muntu amanyi ennyo kyekiri kyenagee nti mwami musisi olunaku lwe yamanya lwe lunaku obulamu bwe bwakyankalana ayogedde ku musajja oyo buli we mujjukira lwe lunaku obulamu bw'omusajja yatule bwakyankalana yali mu mirembe nga tamanyi ebintu ebimu teweetaaga bimanya wangaala obulamu butambule omusajja bw'obanga oli eyo olina abaana bo 2 3 olina emyaka 4 ki ekikutwala ku DNA lwaki gamba ekintu ekyo ogenda kukwata obwana bwobwo abana oba 3 oba 2 obakube ku DNA nyaga butonde kizuule nga temuli mwanawo mbanzizeyo ku 0 olwo kyokka emyaka 4 omusajja aba anafuye nakitegeeredde Kafeero okimanyi nti omugenzi Kafeero okusinziira ku byafaayo bye nawulidde okukoma kwe okuzaala okimanyi nti yakoma ali myaka 28 n'anafuwa amaanyi ne gaggwa si amaanyi g'okusituka wabula baziyita spam count enkwaso ne zinafuwa kati gwoli myaka 4 okebera DNA bw'okizuula nga bonna sibamu nga tokyalina mukisa guzaala era kitegeeza kwawukana n'abantu kuddamu kulivinga wekka depression okitegeera kiringa abakazi nze ngenza okufa ndeese omukazi ewaka era mutegeddeko nti tubadde n'entalo zaffe olubadde okufa mwe ne mwagala okugusa olutalo nze olwannema ate mumuluggusa mu bitiibwa olwogoba omukazi oyo ewaka era ne muleeta obujulizi nti oyo mukazi baali tebakwatagana nze mbimanyi naye twali tetukwagana naye namulekawo ewaka nali naye era ne muwoza simanyi oli gwe yazaalamu abaana gwe yali asinga okwagala lwaki si yali ewaka bwe nfanga ewaka bwe sirekangawo mukazi mumanya nga afudde sirina mukazi tewabanga ajja naye bwe nfanga omukazi oyo gwe ndireka mu maka gange temumugobanga ye mukazi w'ewaka ne bw'alibanga tazadde bino mbi yali amulemeredde ffe tulimusobola nedda yamukwasanga kyejo nammwe abaana okwata omukazi ono olw'okuba teyazaala ne mwagala omumugoba ne muwoza simanya ag'amaka gaali ga maama naye we nafiira nnyammwe teyali maka singa yali wakubeeramu yandibaddemu ne mu kaseera kano ak'akazigizigi kati kyekintu kyenkulaga ku bintu ebimu byetunonooza naye nga byangu nga bitumalirako bwereere eddembe n'okutupangula kubanga obusungu bw'okwesa ku maka ga mugandawo mukulu wo oba mutowo nga weefuula agatereeza naye bwe bayinza okukozesa ku maka ago nga bw'oli mukebera DNA ey'abaana ba mugandawo ey'ababo wagimaze mbe yange eryokke ey'ababo wagimaze yange badde teyeetaagisa yomanyi ki oba tetuli ba Luganda nze naawe kyekyo kyenkugamba nga nze banzaala walala oba gwe bazaala walala bukulizi
naye nga nange gye nfunidde emirembe mundeke bro mundeke mbeereko wano totijja na DNA gite era abantu abagira simanya bonga obogiri mutwala abaana mbakebeze gundi bwatijja ne mutwala abaana mbakebeze ababa wabamaze ababa wabamaze nedda ekikuwa emirembe kwe kulaba ebyana bye bibiri nga birigita teryabikayanira byebyo bwe byotandika nga kiringa ekitagira abo abawoza tekimufaanana kubanga no tunuulira abaana bonna abalondeddwa nga bakafeero abamuzeeyi kafeero okulina ono gwe bagambye omutamiivu ŋŋamba abana abalondeddwa okimanyi nti tebamufaanana ate bali be bafaanana omukulu ati kyekyo mukama bawa omukisa bagakira banvu bagakira natoba n'omwana emyaka 11 asiwasinze